banaffe mwenna twagala okubategeeza nti Mufti Menk asuubirwa mu ggwanga ku lunaku olwokuna. Ku lunaku olwokutaano tujja kubeera mu Juma era mu kusoma okw'enjawulo okugata abakkiriza bonna nga tugenda kubeera mu kisaawe kya rugby e Makerere wetutegese tenti ennene ezisobola okutuuza abantu 5,000. Tusuubira Mufti Menk okubeera olunaku olw'okusiba n'abasiraamu era yajja okugabula ekyemisana. Ategeseewo ekyemisana ky'abasiraamu n'abakkiriza ba Katonda bonna abantu ba Allah mwenna. So tubayita mu bungi abakristaayo, abakristu, abasiraamu, abadiventi, fena mujje mukwano gwaffe atugatta agenda kubeera mu Uganda ku Lwokutaano ate ajja tuwa n'ekyemisana e Makerere. So abalina obuveera mujje n'obuveera wamwe n'abalina abantu bamanyi ogamba turekange tekamala osobola nga tovudde wala nga taxi tekukyajinge sooka okujjawo Balaam kye yagambye mbwe ebinyaanya mu bibumba sitegeera binyaanya byakola ki byagamba enyaanya ebyadde bibyo. Anyway, nze ndi wano lwa nsonga eri emu. Nze muntu alwawo okukkiriza ne Mufti Menk. To me, mu Uganda ate loko sini nali nsobola mugeraageranya ku Sheikh Muzaata mu Uganda. Musajja musiraamu n'ebigambo bye ddagala biri medicino ebigambo bye. Mu mbuulira ye yonna globally aconcentratinga nnyo ku ubuntu ne humanity. Malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. آمين. يومين ساقام آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم يا الله آمين. نسألك خير ما في هذا اليوم. آمين يا رب. فتاه ونوره ونصره وبركته. آمين. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. آمين. الله توانسهم كل نقول واليرو. tuwanise emikono gyaffe olunaku olwaleero nga tuteeka press conference yaffe ey'omugenyi waffe Mufti Menk. Tusaba Allah otwanguyize byonna obubaka buno obw'omugenyi waffe okutuuka bumutuukeko ne butuuke ne ku bannayuganda bonna omutali kusosola amadiini wadde mawanga bajje basome ku musajja wa Katonda. Ai Allah tuwanguze, ya Allah, Allah tuwanguze, kkiriza dduwa yaffe buli ali mu kifo kino aveewo nga Allah mmalidde obwetaavu bwe. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebo neyanziza nnyo okutulombera edduwa eyo amangu ennyo. Nsaba kubategeeza bannamawulire n'abantu mwenna nti olunaku lwaleero lwaki tuli wano tuli olw'okuba nti nno Mufti Menk yakkiriza okuddamu tukyalirako mu ggwanga lya Uganda ate Allah n'amutuwa mu kiseera ekituufu ekyokuba ntugenda tuyingira ibaada yaffe ya Ramadani. Waliwo omukulu nsaba ayogera erinnya lye abeeyanjulire tugende mu maaso. Webale nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya mpitibwa Adam Idris Sekubwa nga nva mu kitongole ekya Weri Travel nga tuli basanyufu nnyo okubeera nga Mufti Menk akomawo mu Uganda era nga Weri Travel twayagadde nnyo kubanga tubeeramu kubanga kigenda yambako abavubuka okubeera nga tusoma omulamwa omukulu ogwa Mufti Menk era okusoma kunatambulira ku muvubuka omusiraamu n'engeri gy'akwasaganyamu emirimu gye. Abamu ku ffe tugenda okusaala tugenda okukola eswala tuyinza ogyerabira so twandibadde tujja ne tubeerawo. Alhamdulillah. Webale nnyo. Nze Frank Gashumba nva mu Simuka Uganda. Nange neegasse nammwe okusabira Katonda okukyala kwa Mufti Menk
kutuviiremu okuyiga. Mufti Menk, to me tewali ndowooza motivational speaker oba scholar ku nsi kuno amwenkana kaakati. Ebigambo bye biri beyond obusiraamu. Ndi musanyufu nammwe abaategese okukyala kwe wano nti mwaleese omuntu omutuufu mu kiseera ekituufu. Kwebale nnyo bale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullah. Introduce yourself. Nze Mtakwa Mariam Gemanya, CEO wa Big Events. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baganda waffe mwenna abaze mwebale kujja. Nina omukisa guno okubeera patana wa Big Events okulaba nti okukyala kwa Mufti Menk omusajja gwemanyi nga asinga okubunyisa oba okubuulira enjiri egatta abantu bonna, egatta abakristaayo, abakristu, abasiraamu, aba Seventh Day n'amawanga amadiini amalala gonna. Embuulira ye embuulira y'omuntu wa bulijjo mu mbeera ze tulinamu nga abantu ba bulijjo. Ku lwange nga Balaam Barugahara Atenyi twaniriza nnyo Mufti Menk era tumukakasa nti okukyala kwe wano tujja kumuwa VIP treatment esingira ddala nti era n'ebyempuliziganya, ebyuma, amataala bijja kubeera nga bye twakola omulundi oguwedde enamboole mu kusaba okwa bonna okw'Olwokutaano, okuteekeddwa Olwokutaano mu kisaawe Makerere. So njita mwenna oba oli mukristaayo, oba oli mu Seventh Day, oba oli musiraamu, mbakunga mujje mu bungi Makerere mu kusaba kuno okw'enjawulo oba mu lusomo olw'enjawulo olugenda okulembera Mufti Menk. Mu ngeri y'enjawulo tuyise ba mufti bonna aba Uganda, ne tuyita n'abakulembeze b'amadiini bonna aba Uganda, ne tuyita na Interreligious Council of Uganda okutwegattako Makerere. Kuno okusaala kugenda kubeera kwa muzaŋŋanda oba kwa mugatta abantu, kye tuyise United Prayer for Everyone. Is praying for change, praying for peace, praying for unity, praying for love. That is the motive of his visit to Uganda. We welcome you, Mufti Menk, to Uganda once again. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusa okubeera wano n'aba media mwenna mwebale okubeerawo. Yenze Muhammad Ali Aluma, nchikirira Uganda Muslim Supreme Council as the mother body of all Muslims in this country. At the same time, Interreligious Council of Uganda, egatta amadini gonna mu Uganda. Tusanyusa okubeera wano nammwe era mobilization egenda mu maaso tujja kwogerako naye this is just introduction. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullah. Amanya nze Sheikh Zubadu Abdallah Sari Katumba ku lw'abavubuka abasiraamu n'abasiraamu bonna nga tukwatagana ne Big Events bakiikiridde okubeera nga nkunga buli bavubuka bonna n'abasiraamu bonna n'abatali basiraamu bonna ali eyo nga muvubuka mwana bawala bato abawana abato abavubuka envumbulo mujje tusome musajja wa Allah gyali ajja omwereza wa umma gyali ajja Mufti Menk omumanyi ogenda mulaba ebigambo bijja kuba birungi mujje ebira tujja byogera inshallah nga bampadde akakisa akalala naye tosubwa Mufti Menk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullah. Nsanyusa nnyo okubalaba mwenna abazze okubeera a part of this conference. Amanya gange bampita Halima Ahmad nga nkiikirira iPhone Store Uganda. Okay, kale tweyanziza nnyo tweyanzeege. Amanya gange nze Juma Balunywa, nkola ne Balunywa Promotions. Ate yenze Sekamwa wa Federation etwala ba promoter mu Uganda ekulemberwa mukulu akuba endongo. Ndi seeka naye nkola mulimu gwa bidongo ate nga ntuto ebbanga okola daawa mu bannange bwe tukola omulimu guno nti ffe tubadde n'okusoomozebwa kunene nga ba artist abasiraamu mubalaba bannaffe amanya bagakweka nze Juma okuva mu kyalo ewaffe nze Juma ne Kampala nze Juma n'omulimu gwenkola mba Juma naye bannaffe olw'okuba nti nno eddiini yaffe
erina okusosola mu bintu ebimu katwafuna okusoomozebwa kunene mu kintu ky'obusiraamu n'omulimu gwe tukola naye bwe tuzze tusoma ebitabo n'eddaawa okubanga ebuna natuukirira baseeka abamu nga seeka muzata tannafa natuka ne mugamba seeka kulaani eyogera ku minzaani nga omulimu omubi ennyo nti omuntu yenna yena waakubonerezebwa oyo apima ebipimo ebitawera nimuga naye abasuubuzi mu kikubo gye tubeera n'ab'ennyama bonna bali ku minzaani kwe bakolera bo nga temubagobanga mu mbeera eno mubasomesa kubaluŋŋamya naffe guno bwegwanga gwe mulimu allah bwe yatutondera okukola lwaki temutuluŋŋamya buluŋŋamya ne tuba nti nno tutambulira mu mulimu gwaffe lilla tugukole tuveeyo nga tusigadde tukuuma obusiraamu nanyamba nampuliriza nannuŋŋamya era wenjogera ntubadde ne baseeka benjawulo baseeka kiti banyuma mu kyeyune nga tukola ddaawa eya ba artist abasiraamu badde mugiraba ne thuraya mu bifo ebimu mu ramadaani ojja n'osanga nti abasiraamu wali omusiraamu amanyi kulaani nnyo bamuyita dakisi kateero naye ebikolwa bye bya aati afaanana ng'omuntu comedian bw'ayambala gomesi y'abawala naye nga musajja kati ye brandinga nga mutamiivu naye nga musiraamu kati nga nina okumugamba nti ekituufu kiri bwe guba omulimu ng'ogukoze funa time ekola ibaada etegeeza nti nze juma muganda wange bebekulu sali nti oli mulasita naye gwe sali funa obudde obukola omulimo naye manye nti bwetuka ku ibaada kubanga bannaffe abalala pasita bugembe ajja n'atuyita celebrity night fenna n'atukukumbiramu ne baseeka n'atutwala ne tukola ebyo ffe tufuna ddi obudde obugamba nti naffe baartisiti abasiraamu sobola okuyimira ne ngamba nti nze Dirisa Musuuza eno essaawa nkola kyange kya busiraamu guno mulimu naye nze uno so kituyambye okulaba nti tusobola okuvaayo Mufti Menk oyo y'omu ku abadde agezaako okutambuza enjiri eyo ng'agamba nti funa time wennyininyini weezuula ogambe nti yenze Musa ensonga esinga obukulu kutamira n'okusaala kati ebibonerezo bibiri tobyeteekako togaana gwe tamiira naye manyi nti ntamidde naye n'okusaala bw'onookola okusaala ennyo essaawa ejja kutoka nti yakutamira si kulungi obusiraamu tebukukkiriza naye bwesalira emisango ebiri ogaana okusaala ate noyongera n'okutamiira so bw'omala okugenda booti wali n'otamiira n'ogamba naye kati bannange swala n'ofuna wuzu n'ogenda okuddamu toyinza kuddayo kunywa cupa ndala kuba ogamba atamidde tasaala so mu mbeera eyo tugezaako kuba nti tuluŋŋamya bannaffe nti twejjeeyo gye tuli tubeere faamu tubeere okay n'okubeera abasiraamu ba artist kijja tuyamba essaawa zino nsaba omuzinda lugenda kuddayo wa mukulu Balaam mwana president wange nsaba okutuusa obubaka obulijjeno nga bwe mwakoze partnership ne big event mu mukolo guno mutubuulire enteekateeka bweri na kiki kye tuzzaako azinaawo webale nnyo bannaffe mwenna twagala okubategeeza nti Mufti Menk asuubirwa mu ggwanga ku lunaku olwokutaano tujja kubeera mu juma era mu kusoma okw'enjawulo okugata abakkiriza bonna nga tugenda kubeera mu kisaawe kya rugby e Makerere wetutegese tenti ennene ezisobola okutuuza abantu 5,000 tusuubira Mufti Menk okubeera olunaku olw'okusiba n'abasiraamu era yajogga buli ekyemisana ategeseewo ekyemisana ky'abasiraamu n'abakkiriza ba Katonda bonna abantu ba Allah mwenna so tubayita mu bungi abakristaayo abakristu abasiraamu abadiventi fena mujje mukwano gwaffe atugatta agenda kubeera mu Uganda ku Lwokutaano ate ajja tuwa n'ekyemisana e Makerere so abalina obuveera mujje n'obuveera wamwe n'abalina abantu abamu bamanyi ogamba ture kange tekamala osobola bw'obeera nga tovudde wala nga taxi tekukyajinge ng'ova mu bitundu by'ekawempe jangu ne katureko bakuteere wali wansi emyaliriro weegiri emikeeka n'emisaalo byonna tubitegese bulungi era nebaza nnyo omuto wange bigi okulaba nti akoze ekintu nga kya VIP nga ky'abasiraamu bakristo buli muntu agenda kubeera Makerere njala kwebaza mu ngeri enjawulo president wa Uganda akkiriza ku lunaku olw'omukaaga okusinkana Mufti Menk ne bamufti ba Uganda bonna abaliko abawumula n'abakulembeze b'obusiraamu ng'agenda kuba nammwe ekyemisana mu makaaga ga State House Entebbe so bamashek mwenna
balwa zammwe zibatwala entebe zigenda kubatukako kyemanyi we bunaazibira big ajja kuba atandisa ozitambuza okulaba nti ffenna tuwerekera Mufti Menk tubeeremu gye tuyise unity meeting oba friendly meeting omukulu gyasazeewo okuwa omukulu Mufti Menk. Mufti Menk yakulira obusiraamu mu Harare mu kibuga kya mu nsi gye bayita Zimbabwe era ye emirimu gye ebiseera ebisinga gikolera Saudi Arabia. He is a scholar, yasoma ebyobusiraamu ate abuulira enjiri egatta abantu bonna. So ku lunaku olw'omukaaga tutegeseewo VIP dinner egenda kubeera wano mu Serena munda mu kisenge ekyo kye mulaba. Tugenda tutegeka dinner eyo nga si abambuto nnene bokka ye n'ab'embuto ntono baanirizibwa. Emiwendo tugikoze nga giri friendly era ssente ezinaava mu dinner eyo zigenda kulabirira ebibiina oba amasomero ag'obusiraamu n'abantu abatali bulungi okubayisa mu nnaku eza Ramadan. So okujja kwe kutegekera abasiraamu ekisibo kyamwe ekikulu ekigenda otandika mu bbanga eritali ddene okutandika I think mu wiiki eri eddako. Yes. So tutegese nti abantu tebalya mmere makerere ku Lwokutaano lwokka bwemaba baze makerere kubanga ente ezisoba ddala 20 zituweereddwa abakwano baffe abamandera community ya Turkish community nga bakulembeddwa Turkish ambassador His Excellency batuwadde ente tuwezeza kati ente 20. So nsuubira atalya nyama ojja kulya mulokoni. Abatalya mulokoni ngolo munabadde ne mukwano wange nangamba actually yabadde Gashumba yangambye zisirya nyama naye ndya ennyaanya ziri mu kibumba newunyiza Gashumba bannange namugambye kiki nti ennyaanya zibeera mu kibumba nzirya naye ennyama sikola ki sitagirya. So mu abatalya nnyama nga mwami Gashumba ekibumba mujja kukirya. So tubaaniriza mujje bannamawulire guno mulimo gwammwe ku luno sibya kalakata oba live wire obaani ku luno tuli ku mulamu oguzimba emitima gy'abantu. Ensi eno Uganda eyonoonese abantu buli lunaku okeera ku mawulire kuwulira bubbi ate tebabba siringi 1000 owulira milioni 5 milioni 3 bilioni 6 bilioni kati katufuneko enjiri y'omuntu akkiriza mu osanga bano abasajja abasiraamu n'abalokole kuba mpulira nnyo Pastor Serwadanga ayogera, Pastor Kayanja ngayogera, Pastor Brother Roni ngayogera, omusumba wesaze kule die Kampala ngayogera, kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu ngayogera, Dr. Kazimba Mugalu. So mpulira so no musiraamu naye ajje yegatteko. Deni n'entalo ezitagwa mu basiraamu mu bakristaayo ezentalo tulina nsonga lwaki tukola ki tulwana. So omusajja wa Katonda kajje atubuulirire twekube mu kifuba tulabe nti Uganda ebeeremu obubbi bugende tusabire obubbi ndowooza nja kutujja kumusaba nga yakatuka entebe nti kati essaala yeesinga ebeere yakusabira bubbi abantu ababba ssente za gavumenti kyabasinziirako okusinga ababba ssente za gavumenti tuyambe kati ndowooza Mufti Menk we kusaba kwange nze nga Balaam akkiririza mu mwoyo gwa ggwanga oba patriotism. That is what I want him to do for us. Otherwise twaniriza nnyo Mufti Menk ate kulwaba tegesi mwena tubayita emeeza tusigazaawo emeeza 20 mwemba muli eyo nga mulaba emeeza tetugisedde ya milioni 5 tiketi ya mitwalo 15 naye ku 15 oyinako buffet eva eno line ya Serena mugimanyi eva wano paka eri kwegamba ogenda okuvaawo gwe ng'ayagala okulya obuli emmere ojja kulya ya 3 kuba waliwo bano basemyekozo nga bo batekamu wuma n'atwala obuntu bubiri n'ateula walimbu ye mwami Gashumba n'alaga nti VIP. Kati mwe abagala okulya mwami Ndawusi ani mwena banaffe mwena mujje sasola 15 ojje weerire ekimere then kimere ojja kuba osumagira wagulu eno mu katebe nga Mufti Menk abuulira. So mujje mwena ku lunaku lwa 6 mujje tuyige mujje tusome mujje tulungamye emitima gyaffe mujje twetereze. Kale sebo webali nnyo bali eddala ngenda kusaba kulwa omutesitesi big impaida ebigambo bibiri byokka omukulu byatayogedde byoba ompa byowulira nti mukulu Balaam yabireseeyo.
I think Muganda ng'ayogedde byonna entegeka yaffe gye tulikola naye tulina yerabidde okusoma namba y'essimu woba oyagala obuukinga emmeeza 0702 64 13 79 ate nenkubiriza n'abakyala nti the fact that Women's Day yanga 8 mwena tubakoola gye muli mujje tubeere ne Mufti Menk abakyala naffe tweyagale Women's Day yaffe eri awo celebrations ziri awo inshallah tubalinze obalaba kale kyongerezebwako amataali ge gagenda okubaaniriza oba oyingira wali tuteesewo red carpet red carpet eyo Mufti kwatambulira bamufuti bonna kwe bagenda okuyita kati gwana atafune ku mpeera tugenda mu zikiri yes tugenda kubawo amataali wabweru awo tugenda kunyenya amataali ate n'abeemakerere kyekimu okay yes thank you so much kakati nsaba mukulu wa Oweri sponsor waffe uno wano sebo akazindalo sabo tuyitire mu mangu ku nkolagana ayo n'omukolo guno bweri naki kyosuubira azinaawe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu warahmatullahi Oweri travel ng'ekitongole kyekikulembedde mu kutwala abantu e Mecca ne Madina so ekisinga okubeera ng'ekikulu kubeera nga tusomesa abantu okubanga obutwala abantu e Mecca ne Madina naye n'omuntu alina okuba nga asoma ate eddawa tekoma nti twagala abavubuka n'abantu abalala tubeere nga tujja mu mulamwa guno oba ku mukolo guno tubeere nga tusoma omulamwa nga bwe nagambye mu kusooka guli Muslim youth and work ethics Muslim youth nti we tumala okuba nga tusoma abasinga tusomera mu masomero g'obusiraamu n'obeera ng'oyiza eddiini naye wetuuka mu mirimu gy'oli mukola oyinza obbanga ova ku kyobadde olina okuba nga okola mu ddiini ne weerabira ebya Katonda so tubadde nga twalabye nti omukolo guno we gwazze big events nabeera nga aleese Mufti Menk kyabadde tukakatako okubanga tumwegattako okubanga tusponsoringa event eno okubanga tugenda beera nga tuyamba abavubuka okubeera nga tusoma tugenda kusoma engeri gye tusobola nga tukwasaganya ebyeddiini n'ebyaki n'ebyokunsi nti sigenda kubanga nfa ku ssente zokka neerabire Katonda so tusaba abantu bonna babeere nga bajja tubeere nga tusoma ate mu kusoma kuno we tuba tuzze n'okwegatta kugenda bbaayo kungi ogenda sangako omuntu gwe wakoma okulaba emyaka 10 emabega agenda bbaayo ku mukolo guno so tuba twagala tubeere nga tujja tubeere nga tusoma n'okubeera nga tugenda kusigala nga twegatta n'emikwano gyaffe gye twamaze ebbanga tetulaba so ekirungi ekigenda okubeera mu event eno kubeera nga kusoma ate omiryango gigulawo ssaawa 3 so okusoma kuno kugenda bba unique otandika ku makya okusoma ne tusaala jjuma n'oddamu era n'okola ki n'osoma so nsaba tubeere nga ffenna tujja tubeere nga tusoma inshallah kale webale nnyo wale ddala nsaba akazindalo kampeni mwami Gashumba oyo nze muyigiddeko ebintu bingi ebigambo bye kati ate twali twogera ku ky'obusiraamu n'angamba nti singa abadde n'obusobozi yali antwala nkole wumura kaluvanyuma olwokubanga oli wano nga naye atudde awo seeka Gashumba nsaba ku nsonga ya Mufti Menk otuwa ebigambo ebyo then tulabe ekisooka nsooka okugjawo Balaam kye yagambye mbwe ebinyaanya mu bibumba sitegeera binyaanya byakola ki byagamba ennyaanya ebyadde bibyo anyway nze ndi wano lwa nsonga eri emu nze muntu alwawo okukkiriza ne Mufti Menk to me mu Uganda ate local scene nali nsobola mugeraageranya ku Sheikh Muzaata mu Uganda musajja musiraamu n'ebigambo bye ddagala biri medicino ebigambo bye mu mbuulira ye yonna globally aconcentratinga nnyo ku ubuntu ne humanity era nze sina vidiyo ye gye mmisinga kulaba so baganda bange mwenna abatali basiraamu abalokole abakatoliki abaprotestant ono tajjiridde basiraamu ajjiridde bannayuganda so mbakubiriza mubeereyo makerere ne ku mikolo ginaabeera ku Serena wano mujje temujjirira kyakulya kyokka mujjirire n'ebigambo all over the world kati tulaakinga abantu
abatubulira ebigambo ebituzaamu amaanyi n'otugayidinga. Si mukambwe ng'ayogera nze waliwo bamasheeka aboogera ne nzijjako TV nga mukambwe nnyo aboggola atiisatiisa. Era nze omuntu yekka ayogera nenga nti oba nsiramuke ye Mufti Menk oyo. He is very, very good. So mbasaba mujje Makerere tusaale ffenna, mujje ku Serena. Ku luno temujja na byabufuzi. Bw'anaamala okuva mu Uganda nga buli omu addayo ku nkondo ye. Temujja na mawanga, temujja na madiini, mujje ne kye bayita an open heart. Ye musajja asinga okulabwa ku TikTok now, Facebook, Twitter, Instagram n'ebirala. Nambwe bamaama babeera everywhere nga muli obulamu. Ku luno muzeemu mukole ki? Mujje. He is an inspiration. Musajja, he is very, very good. Ne bw'omutunulako akwagaza eddiini. Ne bw'omutunulako akwagaza ki? Eddiini. So mbakubiriza mwenna, Christians all over Uganda, turning up in big numbers. Tomorrow coming bagita batino summit ebaddeyo batugamba tuseke siwe kiri akuluna enseko zigenda kube zijja kujja zokka. Mwebale nnyo. Okay, thank you so much. Amangu ennyo budde butuddukako nsaba kubeera nga twegatta okubeerawo kwa Mufti Menk nga zeeko Uganda okwogera ne ba youth. Tuli basanyufu nnyo because Mufti Menk ye muntu ayina eddoboozi lya buli muntu. Tagenda kwogera n'abasiraamu bokka, agenda kwogera ne religions enjala nga preachinga Islamic gospel. Agenda kwogerako eri abantu eri obulungi bw'obusiraamu kubanga abantu bangi oba oli awo abali eyo abajjajinga eddiini y'obusiraamu. N'ate nga Katonda yaleeta eddiini y'obusiraamu okubeera nga eddiini ey'emirembe. Era nsuubira nti Mufti Menk agenda tusensitizinga nnyo okubeera nga tubutegeera bulungi ate nga tubwagala. Kale hoibale nnyo. Akazindalo tokazaayo wennyini ku lw'abavubuka ayitamu then mpite Secretary General. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu wa rahmatullahi. Bannaye ku lw'abavubuka ffe tulina essanyu lingi nnyo abavubuka mutera okuwummulanga muganda wange mukulu wange Frank Gashumba wagambye olunaku olwokuna mugenda mu out lwakutaano lwamukaaga nemugenda mu bintu ebyo mutegedde Frank Gashumba yasinga bitegeera ne mukulu Balaam. Naye ku luno biidhinillah tuwummulemuko biidhinillah tubeere nga tubisse ebbali nga Balaam wagambe yabirese tubeere nga tusoma ebintu ebigenda tugasa wano ku nsi ne ku nkomerero. Abavubuka aba universities Makerere we tugenda okubeera wennyini ennaku z'omwezi 8 Makerere ku Freedom Square mukwate obudde we tugenda okusayira ejjuma nga Balaam wagambye kubanga Balaam kaakati ak'enjawulo mutegesi mu bintu ebiweereza mu Allah subhanahu wa ta'ala. Era Balaam njagala nkwebaze okwekwata ne omutegesi omukulu Bigi mutegeka ebintu ebigendo batwala mu jjana. Era kati edduwa yange gye nkusabira Balaam ne Frank Gashumba Allah abasiramule era omutayirizi nazze naye inshallah wadalwawo zakagirita akayida Balaam Frank Gashumba musiramuke mutore shahada ate obunasiramuke ekyenjawulo Balaam kyemwagaliza mwagaliza buhakki bunanga buyimiridde akakyotala akavandimwe ate Frank Gashumba yagamba yagala abahajjati abo abalina nnyashi bamukolera nnyo kakati mulala tukikkirizibwa mu busiraamu kubanga tutandikira ku 2, 3, 4. Kati abavubuka abali eyo abatulaba n'abatuwuliza eno chansi yaffe ng'abavubuka tujje tubeere nga twejjukanya eddiini yaffe ey'obusiraamu. Okusoma kuno nga mukulu Balaam wagambye ne Frank Gashumba tugenda kubeeramu njawukana mu bibiina bye tukkiririzaamu, njawukana mu madiini, njawukana mu ki agenda kusomesa atulage kubanga ogenda kuvaawo nga lwoba osasudde n'akasente ko alhamdulillah ojja kubeera nga tikakusaze ate akasente kowaayo ng'abakama baffe abategesa abakulu ba big events ensonga akasente naddala ke tugenda okukuŋŋanya wano ku Serena nga Balaam wagambye okutuyambako okusibula abantu mu mwezi ogw'Alamanzaani. Olaba ofunye empeera gya mirundi 2 okutuyambako okufuna omuntu atalina kyakulya. Wogende mukulu Balaam mulowooze ku bantu abali ekkalamoje eyo abafa enjala gye bali
abambala obute kakati tusabe nti nno akasente akanaavaamu tukatwalire ku bannaffe ate mu kusaddaaka kuno tukulye mu njawukana mu ddiini ya njawulo mbu abasiraamu basaddaakira basiraamu bokka omuntu waasaddaaka okwaba asaddaasa okusaddaaka ogasa buli muntu yenna musiraamu n'atali musiraamu bannaye mujje for me I want that man to see him and to shake hand with him that Mufti Menk. Please, Mufti Menk, if you are listening, my English is not very okay. But Mufti Menk, please, come, you shake my hand. I'm called Sheikh Zubadu Sari. Sheikh Zubadu Sari, I'm waiting you. I'm going to be happy. Mufti Menk, Mujemu Mulabe. Come one, come all. Come one, come all. Mufti Menk. Sebe webale nnyo akazindalo kankomeze wano nga nange linda kuseka kanze Mwami Balaam kati nga Mwami Balaam bwajja okuclarifying ebisembayo tuwe mukulu avudde ku Supreme Council nsaba kugamba ba artist mwenna omulundi oguwedde Mufti nga ali enambole fenna twavaayo tugenda mu ibada tukubye ebidongo ebbanga ddene obudde buno bwe tulina tubuweeyo lilla tusobole okujja tubeere mu musomo guno nga bwe tuyingira Ramadhan kyembasaba mwenna ba artist baffe abasiraamu n'abatali wano watugatta nnyo ffenna Mwami Balaam mubadde ne kugamba then bw'omaliriza nsaba omukulu avudde ku Supreme Council aggalewo ensonga eno. In a special way, I would like to invite Imam Kasozi and all Islamic scholars and sheikhs of Uganda and all students of Islam, Christians, and all the other interreligious council members to come in big number on Friday at Makerere Rugby Ground. We shall have a special prayer and a lecture, Islamic lecture by Mufti Menk on Friday. Gates open at 10 a.m. We shall serve lunch immediately after the prayers. That's around 2 p.m. Entrance at Makerere Freedom Square is free of charge. On Saturday, we shall have a dinner hosted by Mufti Menk at Serena Conference Center. That dinner entrance is 5 million for a table of 10, and 150,000 for a single member. So it is an open dinner. We are left with only 20 tables. All proceeds will go towards Islamic charity schools and towards Ramadan and fasting season for the needy community. In a special way, the community of Karamoja will be considered from those collections. So the taxman, please don't come to Biggie or to any of us. The money is for charity. We are not collecting for our personal gains. We are giving back to God, and we are giving back to Islam. We are giving back to a common man. I also need to inform you that the sheikh, all sheikhs and all muftis have been invited to have lunch with the president. The president has organized lunch for Mufti Menk on Saturday afternoon. So those who will have the cards will attend that lunch in Entebbe. If you don't have a card, you'll have dinner hosted by Mufti Menk at Serena. I want to thank the sponsors. I want to thank Namon Kekera, who have provided us with flour. I want to thank Mandela Miras, who are also giving us flour, because Muslims, as us Muslims, we love chapati and rice and meat. I want to thank the Turkish community, who have so far collected 10 cows, but we have other donations from other people of another 10 cows. All these cows are meant for our Friday lunch at Makerere Rugby Ground. I want to thank Thraya. I want to thank Weri, iPhone Store. I want to thank Radio 4 and Next Media Group, Salam TV, Pearl TV, Pearl Radio, and all online bloggers and the online channels who have made it here for the conference. As I end my brief, allow me invite the representative of Interreligious Council, who is also the Secretary General of Uganda Muslim Supreme Council, to share a word with you in Luganda and in English.
Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. First of all, I thank Almighty Allah who has enabled us to be here today for this wonderful event. Allow me to thank Big Event and the team all, Brother Balaam and others, Mukuru Gashumba, my Obi here, and also Welly Travel for this wonderful support that we are all putting towards supporting the visit of Mufti Menk to Uganda. On behalf of Uganda Muslim Supreme Council and on behalf of Interreligious Council of Uganda, on behalf of His Eminence the Mufti of Uganda, Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, he has instructed all the structures of Uganda Muslim Supreme Council to mobilize. We are having over 15,000 mosques. The imams, you are instructed to mobilize the Muslim community from the mosques, from the 15,000 mosques, to come and attend the event. The county sheikhs, the district qadis of the 78 Muslim districts, you are all instructed by His Eminence to mobilize the Muslim fraternity to attend. And on behalf of Interreligious Council of Uganda, we are ready and we are informing all other religious denominations that, as our colleagues have stated, Mufti Menk is not a gift for Muslims. He is a gift for humanity. Whatever he is going to say is for our own good. Therefore, we are mobilizing with the Interreligious Council of Uganda to also mobilize our brothers and sisters from other faiths to be part of this event. On Friday, 8th March, we shall all pray Juma at Makerere University Rugby Ground. That's where we shall pray. Then after that, we shall have the evening dinner at Hotel Serena, where we are here now, whereby you have to pay for that dinner, buy tables, and for those who are coming on individual basis, kindly you have to buy. Our district caddies, please, you have to come and buy tables. The regional assistants to His Eminence come and buy tables, and all other businessmen, Muslim businessmen, you have to come and join us in this event. Njagala okutwala akakisaako okutegeeza abantu baffe mwenna nti nga Uganda Muslim Supreme Council ne His Eminence Mufti wa Uganda Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje yategeeza aba district cadis mwenna ne ba imaamu tulina mizigito ekisuuka 15,000 mosques mutwalo gumi n'ekitundu mu Uganda mu mobilizing aba imams mu mobilizing abasiraamu bonna. On Friday fenna tubeere nga tuli ku Lwokutaano fenna tubeere nga tuli Makerere mu Rugby Ground. So nategeeza aba district cadis mwenna tukole kyekimu tumobilizing abantu mwenna, era wansi wa Interreligious Council of Uganda where His Eminence is a Council of Presidents, era tuogedde nabo era tubategeeza mwenna abali mu madiini endala fenna tubeerewo olunaku lwa Friday insha Allahu taala, tubeere Makerere n'okubeera mu ddiina egenda okubeera wano Serena, fenna tubeere nga tugula tables, oba ffe tusobola okujja nga individual naffe fenna tubeere nga tusasula kubanga obuyambi obugenda okuva sente egenda okuva mu ddiini eyo egenda kuyamba abantu baffe abali mu bwetaavu. So tubasaba mwenna mubeeremu nga Uganda Muslim Supreme Council tusupportinga program eno. Tulina GTV weeri wano, radio radio ze tulina wano mu ggwanga, Radio Bilal, tulina Radio Ribat Eyumbe, tulina Radio Masaba Mbale, bonna bali mukunga abantu okulaba nti abantu bagenda kubeera nga bava mu districts ezo zonna babeere nga bajja on Friday okubeera naffe mu lunaku lwa Juma insha Allah. Mbebaza mwenna na basponsors mwenna, Big Events, Mukulu Balaam, Welly Travels, iPhone Store, mwenna ne muganda wange tubebaza mwenna, era tusaba tubereyo
fenna inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mami Gashumba. Bana banopu babikutte. Lwaki witu aba URA bannange kuluno temujja. Guno omukolo sente zivaamu zonna zigenda kuyamba abantu beetaga kola ki? Kuyamba. Mr. Musinguzi Rujuki tukwegayiridde tosindike ki abantu bo. Guno omukolo guli purely gwa charity. Sibo kiri? Yes, ebo. Badde nyino bagamba batabuse nnyo ku misolo ennaku zino. Awala mututayize ne kuluno temututayiza. It's about giving back to the needy. Okay, thank you very much. Mu ngeri enjawulo njagala kwebaza Supreme Mufti owe Kibuli ne structure ye yonna abatuyambyeko mu kutegeka guno omukolo, abatuyambyeko mu kumobilizinga abayisiraamu okujja mu bungi. Ate era njagala kwebaza ne chairman owa Intelligence Council ayise ne Amil Sheikh Amil Kamoga naye ali mu kukunga abantu. So omuntu gwe mbadde sinawuliza abadde imamu yes nedda Mwami Gashumba ngambye agenda kwogerako ne Mama Fina naye atukungire. Kino nakyo kiba kirungi omufuta ajja abayiweko amafuta. Yes, abayiweko amafuta ebintu bigende nga bitereera. Omuntu gwe tubadde tunayogera naye abadde Imamu Kasozi owaffe ow'e Makerere, Sheikh Kiza owa Wandegeya Mosque ne omuzikiti gwe Wandegeya bali mu kukola omulimu omulungi tweyanziza. So mwe bamasheek mwena gye muli Olwokutaano tukole ejjuma emu nga nnene ddala ddala. Tulage nti abasiraamu tukyawera miliyoni ziri ze baayogerangako essatu. Tujjuze ekisaawe screen entimba egagadde tugenda ziteekako. Abanafikira tunaggalawo oluguudo olw'e Sapulo Kagwa nawo tuteekewo emyaliro abantu basobole emisaala. Security ennungi. Mbasaba oba osazeewo okuleeta suwaani yo toteekamu bintu birala mu nsawo. Weewala okutambula just ne suwaani otuuka ku checkpoint wali bagambe just eno suwaani. Balaam yagambye olugye ne suwaani oba ne kana akaveera naye toleeta ate kakutiya kuba kakutiya omuceere gujja kwokya akaveera kaba kangu kasituza ngalo. Kansabe muganda wange owa Next Media abateesemu ssente nnyingi abagenda okulaga emikolo live abeeko ne kyayogera. Okay, bale nyose. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.